Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Ncheno naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Akatenjala wekuluma ng'ogamba bukandiyewo kakiisi. Seche ngambi. Tuli mukwogera ku bintu by'amagezi sima totandika bintu bya kisi. Ddala bayizibeda. Enjala tesobola kuluma n'ogamba nti katukole oba ku kino n'ekino enjala ewone. Waliwo abantu abangaye baba n'ebizibu we bafuna sex bigenda. Kati nze wemba n'ebizibu n'otuzzi tewaba. Ne wemba nanywedde pyantule yenkanawo. Mukwano gwanga bawo kimala eyo. Nedda abadde yakingamba nga kyakyamu. Kyogere towulira. Ne like ye okuwaako bbaawe. Awo alina okusola naye bampeta. Nange mmumanyiko.
osooka kusasula bw'amugamba mbu kusinziira oba ompaddeyo 10 era nga bwayo luutu asiruutu ne pyantula oli pyantula kyakola amupimirako iye n'amugaa kati oyinamu mmeka mbw era batula ne bateesa bulungi nnyo nabba wajja n'akomawo waka n'amugamba kati hani leero mbadde ensaba onzijemu mukyalo we n'amubuuza oyimiridde otya amugaa leero tebyagenze bulungi naye wallaayi nzijaamu n'amugaa oyimiridde otya n'agenda be naye nga bwe kisaana n'amugamba kati waliwo yamuwaaga 5 yatoolako butoozi waafu n'amugamba kyensobodde oyinawo 5 lwona dda ng'oyimiridde mu kakadde n'aŋŋamba ate Zobeida kankubuulira amazima wanzijamu wadde tuli bafumbo essanyu lyemba mpulira naye bwe kisaana olaba nze n'abakyala bagula nenga nyenda kikubuuza ko lisenga w'abawala abasajja obagambeko nti abakazi abafumba abo kati bongeramu ku ssanyu batandika obawaayo kasente abamalaaya babasasula omusajja waba akuwa ssente kankubuulire buli kimu okikola oyagala olaba kati essaawa eno nze pyantula wange mutunda 7 package entono naye eyo package sijja advisinga muntu kugigula ddala ng'omusajja talina kyagenda kuwa ne waba yakuwasa because otaddemu 7 otandise okunywa omusanyuse kitegeeza naawe empaayo nze ndowooza buli musajja yali badde awayo mukazi we buli lunaku ku ssente towaayi zino kigenda kuba kibayamba okubeera nga tubakolera ebibasanyusa waza omuwala oli yaŋŋamba yeemalayo we bamuwa ssente ye yeemalayo buli kimu oba olina okukikola ate lwaki obawerekeralekerayo akantu so kiba abasajja bakitandika abasajja mutandika otuwa ssente ffe abakyala ab'ewaka bwe munaatuwa ssente tugenda kubasanyusa olaba zimalaaya ezo zibasanyusa eyebweru era nayakomayo waka nga musanyufu nnyo nti malaaya yamukoledde buli kyayagala kiki malaaya kyekola omukazi ewaka kyatasobola kukola tewali kitegeeza ki sanyusa nze nkole kyoyagala nange nja kuba nswala obutitiiba mbuyina enkumi nsubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde bannabadde ogamba kiwamma okay nga bwe twabasuubiza buli wiiki tubeerawo wano eno ne mwana muwala Sumaiya Nalulungi omwana omumyufu owa wano ku butaka poza amanya erinnya lye ery'ekika gwa Namakula leka bajja kulivumanya ati naye leero ate oyitiridde nnyo nyumye ndi kikazi kirungi nkimanyi just abantu bagamba nti ebintu ebimu oba obireke abamu bagamba mbu simanya omukazi yenna abeerako n'emmizi abasinga bagamba ebizigo mbu abantu abeerusa mbu tetubeera n'amagezi omuntu ogamba ki singamba soko tunulire app eno mweru ki omusiru tubabale prima musiru mugezi tegeera akola ssente bad black mwenna muli bakubiba ssente ky'oba ogamba kyembamanyiko mwenna muli bakubiba ssente ate okulemerera omwonoona ekitegeeza buli mweru n'amagezi kwatudde lwakuba gyesera nti bagala mazima abasajja b'e Bulaaya baanyiize kyewagamba nti abasajja b'e Bulaaya ku bukopi kwe batudde tekyabasanyusiza abasajja bakopi ab'ebweru ge mazima oli otya gyendi wamu obulamu butambula butya gyendi ndi eyo ntunda pyantula nakulabye owanisa akatiiti naye ennaku zino abaana bagula pyantula mpa ku ssente mpa ku ssente kubanga byonna tubikole kyomanya ndi mumasanyalaze kati natampingamu nti mukebe ku mukebe akatiti ate kati kafuusa akatiti okuva enakwogerako musiraamu nakafuna abantu nga 6 nga bava ku interview yo bannange leeta ano ne ku kando zange nangeko nange soko oyimuko ndetire ku kando banna obagambe oyo soko owunye mu kando eyo mbuulire ng'omwana omuwala alina kando yonna gy'oleeta mwana omuwala alina kando eyo mu kisenge kati ate kankubulireko waliwo gaye yankubidde essimu naŋŋamba ayagala terera nkwase naye naŋŋamba njagala kabeere nga kakola bulungi anti nze nkuma kando zange 2 emu ngikuma eno mbwe emu naagikuma emabega zimala kuzikira naŋŋamba kanaakola kati eno mukolera wow this is nice wano ezo kando maridadi sana kunya ne kuyokubiri kati bali yango mwana yesize ekizigo ekiwunya bwati naye lwakubona oli omusajja wo ku kyeyagambye kasitoma wo eno weekendeerera yokka
nga tofudde amazima kubanga ero nnene asima toyi yangambye ayagala kusooka kumala zikiza kando kanakola kati baliranga omwana omuwala yeesiize kino akeekubye kyanaabye kuba buli kimu katolaba eno kando ebeera ne shower gel eyina body spray eyina body cream nga yeesiize anaabye yeefuuyidde nga eno gyakumye mu kisenge nga yafunye ne pyantula ulira embaga munagamba tetubaagaliza naye byonna tubibakoledde oyinamu n'akatiiti mu kiwato abaana bategedde kye bayita akatiiti Allahu akbar bulijjo obutiiti tububagamba nga tebawulira abaana bakategedde ku luno akatiiti katagambye essimu owedda ntoziwulira katiiti ku katiiti ba odalinga butiiti pako sente nkukolere akopwerere empaya kakuwa akatiiti nkamwe anko okagala obutiiti ndaba watunula musajja tutalina bigambo anti tategeera luganda omusajja wange muswayiri naye wafuna omusajja basaidi yaye baswayiri bamaama be baspanyola sabo nawulidde omuwolereza mpuvu naye bamuvuma bambi tabiwulira kwali omuwuliddeko nga yogera oluganda simuwulira nko tamanyi luganda naye owanga akuddamu tosobola anti kati owawulira oluganda notawulira luganda owo tawulira luganda oyo tawulira luganda tamanyi luganda ne bannazaala bange tebabiwulira bino byetukola bo bagamba bugambi why are you everywhere amagamba amwe celebrity you celebrity doing what bogera Spanyola na luzungu naye sebo ono yanfudde star okirabye buli wenzira abantu butasiima busiibi Sumaya ntambula nyambadde mask lwaki watandise ebintu by'ekisiru nga ziyakufudde sigiteekako mbo bandaba nti bandaba banvuma buvumu nga bangamba kiki ekikazi kiki ekitalina magezi sima owedda lwempita mutawone kaga yoyo omukazi ayagala ennyo ssente kiki ekikazi asobola okutta bbaawe Sumaya leero njagala kukubuuza ono ye Sumaya ono ye Hajara muli mu nnyumba emu osobola ofumba ne mujja wange kaakati nkubulire mazima oba nkubulire bantu kyekiwagala wulira yogera mazima agandi ku mutima agago kati nze mujja wange naye bangamba bugambe nti abeeraawo sibola beerawo tomwagala nze sisobola kwagala mujja wange lwaki kati nga mwagala ntya kati omusajja wange ave wano ekyagenda ewooli manye nti agenze ali mu kupyantula eri wallahi sisobola kale waakiri abeereyo nga simanyi nti gyali naye ng'oze omuŋŋambye mbu ngenda kuwasa omukazi owokubiri kitegeeza tosobola kufumbirwa musajja mugagga n'akunnyonnyola n'agamba Sumaya nkufuna naye nninayo omukyala sisobola mwagala omukazi gye gwe sisobola kwagala ŋŋamba omusajja omugagga najja naŋŋamba alina mukyala nga mugagga mukkiriza kubanga mugagga naye tekitegeeza nti mukazi we ngenda mumwagala temusobola kufuuka bamukwano singa omusajja amwalwala nga mulina okwesanga mu ddwali sirinnyayo nze sisobola sirinnyayo no ne bwafa nga bagenda muziika mu maka g'oyo mujja wange wallahi simuziika nze mujja wange tetulina we tuyinza kukwataganira ate ekyobutamuziika kirala it sounds weird kati kankubulireko nze nsobola okwagala omwana wa mujja wange naye nesaagala mujja wange kati kyekikwagaza omwana wa mujja nga toyagala oyagala otya omwana nga tonjagala omwana wa mujja wange abawa bba wange ate bba wange mba mmwagala okitegeera naye omukazi sisobola nno newemba njagala nnyo enseenene neweziba nga ze ziri ku nsi zokka ze ziriko nga mujja wange yaziina zisebukawo essirya bakiri nfa nze mujja wange nze olaba obubanga mbabugamire olaba ndaba comments mbenzi bange kwali ku TikTok ngenda bugenzi nesoba mu comments ze ez'abakazi nga bamuddamu looking nice I love you Haj mukwana ne muweereza ka message my dear kano sikaagadde naagala n'akajeera n'abakazi ne mbalumba toddamu kwogera na musajja wange kyovola ne mu comment section zo abakazi be basingamu obungi tebanjagala abakazi tebakusiima kuba oyogera ebintu by'ekisiru siyakisiru wajja no n'ogamba abakazi mbu simanya n'ofukamira
n'omusajja n'omuliisa ne ku mwenda abakazi ebyo babikoowa ebyo ebintu by'ebyekisiru by'oyogera naye ng'ate bye bituufu manya abakazi tebagala babuuza gw'obikola mbikola era kyekinkuumye n'owange ate nga baŋŋaata oli mufumbo ndi mufumbo nina omusajja naye omusajja wo bino by'oyogera aba awulira atya Sumayya kano kaadde kanzise akantu ke twakoze maama kati ekyasinza oleeta obuzibu babumuweereza buli ketukola ne bakamuweereza buli ketukola ne bakamuweereza abefitina abo kyova asima wali olina funa musajja atamanyi Luganda zikyekyanya ekyamazima bwe babumuwadde yaŋŋambye naye kati ajja ti kano kaki kanaate teyakubuuza nti osobola okunzita ebyaddala osobola okumpaayo wa muzeeyi n'aŋŋamba kati olaba osobola n'okumpaayo ne banzita ajja ti lwaki oyagala ndekewo obwana bwaffe nemumabula nze ndeka ayagala olekewo obwana bwange Sumayya is another problem naye nga ekituufu kiri nti buli muntu ayagala ssente ako abantu beebuzaabuza so tuli ku Gibbs Bridals njagala kubategeeza nti yeffe wano abatunda products za bath and body works tulina body sprays tulina candles zino ennungi tulina shower gels ennungi tulina body scrubs tulina leeto eringa body spray naye ng'ate yakunaaba bunaabi ngibalageko eyo ate kano kaki nako leeta balina okubimanya munnange tulina okukola so eno erimu ka scrub naye nga yakunaaba kati neeno yakunaaba ofuuyira bufuyizi shu nevaamu ekyovu gwe n'otandika okunaaba so byonna tubiina ano ku Gibbs Bridal bagole abagole nabadde mbagambye kabbo ka muwala ekimuli ky'abamulamu kye baleeta mulekerawo okuwa abantu egundi watermeloni simanya emicungwa agambye gira oli babikooye mugulire ebintu bwe biti ebirimu ensa jangu abantu bikupakingire bamumutwalira naye ebintu bituteeka ku bunkenke suma nga tulina obbirya amayinza abantu tebaagala njogere mazima nze ku mukolo gwange kabbo kamuwala bako gwe baleeta saamusiima tewamusiima bamuta kabbo kamuwala ekimuli mwanyina omulungi saakisiima naye bwe nayogerako ne bagamba kyalimu ki temwalimu byamakulu mwalimu ki era fruits kati ompootya fruits shuwale saakisiima so balamu ba Sumayya yasedeze ekimuli kye mwaleeta teyakisiima you can do better kakugaye luli naboogerako ne bakukyawadde abo be basinga okomentinga bakeberako nga waliwo yajja nagamba naye Sumayya mu peegi yo ne mubuuza kiki njogereyo ebirala nanga bambirekera awo kimala otuswazizza kimala abantu nga tolina mmezi mbw'oyabya buli kimu si bwe kiri naye oba byenjogera bye bisinga obbayisa obubi kibi eki kye nayogedde mu interview ewedde ekibi kye baŋŋambye kugamba wano nti Museveni nakutuma bbaawo omutwala ekyokubiri wano wewagambidde omwana nti omwana wange muwaayi n'ogamba mba njazaala omulala waliwo n'abafa nga tebabawadde kati bameka abakafiirwa abaana nga tebena kye bawadde bameka olowooza wa kitegeeza Sumaya tosobola afumbirwa musajja nga mutandika butandisi sisobola tukole twezimbe sisobola lwaki kubanga era newe namufumbirwa nga tayina era agenda kufuna omukazi omulala obadde okimanyi nti abasajja bofunye ngaolimu nga banaku ate be bakyasinze okwagala okuwasaawasa singa bafunamu ku busente dani okusinga ono gwe wasanga mugagga kansange eyakola edda nga buli kimu bakikola kansange nga buli kimu batoba so gwe totandika sitandika teka sirina gali afire tagala ndi nyama buli kaseera sitandika kati nerabye mukisenge neddiiro so bawe babikutte mutosobola muyambamu nga talinamu kasente nga yeetaaga muwoleyo
kati omusajja gwena tasobola nakuŋŋa nti mpaaye obukadde 3. Oli yakola ayina singa lukyanga bikuttemu abikuttemu mpozi n'agamba gavumenti agifugako ekitundu bwe bikwatamu ati sikyanoonako ewa muzeeyi kitegeeza tebisobola kukwatamu nateeba waliwo yabadde aŋŋamba n'aŋŋamba njagala mwogere ne Sumayya ku mboozi eno alina omusajja naye omusajja buli wamukyawa omuwala yasensinga nti omusajja ono muyaaye naye omusajja alaga omukwano muyitirivu nnyo eri omuwala naye tamweyadde 10. omukwano amulaga mungi omusajja alina ssente azirina omuwala ŋŋamba azirina naye ssente ye terabika buli wamugamba amugamba nja kukuwa. Kati omuwala gwe okola kyawo nti abanga agenda omusajja n'amuweereza message ennungi enzibu nga tazirabangako omuwala bw'agenda ng'omusajja agamba kale kantereeze kale kati ngenda tandika okukuwa abeerawo. Oyo omuwala alina n'omuzannyo laavu bagirya so waliyo omuntu asobola okubeera wano mu nsi nga tewali mukwano nze njibeeramu laavu bagirya akati enjala weekuluma ng'ogamba bukandyewo kakiisi si kyeŋŋambye tuli mu kwogera ku bintu by'amagezi sima totandika bintu bya ddala bayizibeda enjala tesobola kuluma n'ogamba nti katukole oba ku kino n'ekino enjala ewone. Waliwo abantu abanga bwe baba n'ebizibu we bafuna sekisi bigenda kati nze wemba n'ebizibu n'otuzzi tewaba ne wemba nanywedde epyantula eyenkanawo mukwano gwange bawo kimala eyo nedda abadde yakiŋŋamba nga kyakyamu kyogere towere naye like ye okuwaako bbaawe awo alina okusula naye bampeta nange mumanyiko osooka kusasula mbwamugamba mbukusinziira oba ompaddeyo 10 era nga kwayo luutwe asi luutu ne pyantula oli pyantula kyakola yamu amupimirako iye namugaa kati oyinamu mmeka mbwera batula ne bateesa bulungi nnyo nabba wajja n'akomawo waka namugamba kati hani leero mbadde nsaba onzijemu mukyalo we n'amubuuza oyimiridde otya amugaa leero tebyagenze bulungi naye wallaayi nzijaamu namugaa oyimiridde otya n'agenda be naye nga bwe kisaana n'amugamba kati waliwo le yamuwaaga 5 yatoolako butoozi waafu n'amugamba kyensobodde oyinawo 5 donadda ng'oyimiridde mu kakadde naŋŋamba ate Zobeida kankubuulira amazima wanzijamu wadde tuli bafumbo essanyu lyemba mpulira naye bwe kisaana olaba nze n'abakyala bagula nenga ngenda kikubuuza ko lisenga w'abawala abasajja obagambeko nti abakazi abafumba abo kati bongeramu ku ssanyu batandika obbawaayo kasente abamalaaya babasasula omusajja waba akuwa ssente kankubuulire buli kimu okikola oyagala olaba kati essaawa eno nze pyantula wange mutunda 7 package entono naye eyo package sijja advisinga muntu kugigula ddala ng'omusajja talina kyagenda kuwa ne waba yakuwasa because otaddemu 7 ekitundu otandise okunywa omusanyuse kitegeeza naawe empaayo nze ndowooza buli musajja yali badde awaayo mukazi we buli lunaku ku ssente towaayi zino kigenda kuba kibayamba okubeera nga tubakolera ebibasanyusa waza omuwala oli yaŋŋamba yeemalayo we bamuwa ssente ye yeemalayo buli kimu oba olina okikola ate lwaki obawerekeralekeraya so kiba abasajja bakitandika abasajja mutandika otuwa ssente fe abakyala ab'ewaka bwe munaatuwa ssente tugenda kubasanyusa olaba zimalaaya ezo zibasanyusa eyebweru era nayakomayo waka nga musanyufu nnyo nti malaaya yamukoledde buli kyayagala kiki malaaya kyekola omukazi waka kyatasobola kukola tewali kitegeeza ki sanyusa nze nkole kyoyagala nange nja kuba nswala obutiti mbuyina enkumbi nziina olwaliro nkedde basomesa migaso gya nkumbi abaana ne baŋŋamba nti ate bo balina emwemu enkumbi alina emu mu nnyumba nkumbi ki ey'okwelongoosa omusi tomanyi nkumbi abaana bakozesa wipes zaki Zubeida wipes tokimanyi nti wipe eba ennyogoga kati gwe omwami wonga omuteekako akantu akannyogoga teyeekanga
ate aba akyazzeeyo ayina yaabwe aba tagenda kuddayo yeekanga ayina yaabwe anti akantu kabaga omusonseka ejjiiko mu kamwa taluma olulimi kaba kagenda kumunyogoogerera kati kankubuulireko olaba Zubeda olaba akagoye tekasingika kubanga oba wakatadde dda mutuzzi otubuguma manyi lwaki abasajja basinga bagamba nga bamaliza nti kangende mu kinaabiro naabe amanyi lwaki aba ati omuteekako wayipu y'ennyogoga olwoli muteekako akagoye akabuguma ajja kuleka aba badda kulekera mutwalo kati obeeraawo ng'okatadde mu mazzi gabuguma mbeera ne flasika ewaka ewa mu kisenge buli mukazi kimukakatako bba ne flasika ogifumba n'oteeka wali amazzi go oba n'akabaketiko omusajja kasita omulaba ng'akomye ewaka teeka amazzi mu kabaketi teekamu akagoye kaffe munyumye muwe emmere ngena amazzi go gawola mugenda okugira ebintu nga badde manyi okateekamu nga gatokota n'okajjamu n'okamuteekako kaba kabuguma kalina obba nga kawoomerera kabuguma kookya kabuguma ate oyagala kwokya maka ate bona ogokya munasigaza ati Sumayya abantu bawagiridde kwegamba abantu bawulira beekyaye nze abantu ngenda babuulira abaagala bawulire abatayagala tebawulira naye ng'ate nkimanyi n'oyo akomenti nga mbu tayagala byenjogera gwaddayo byakola kati lwaki bajja ne bagula bye mbagamba ng'ate tebabikola omwana yangaye mba okwegatta simanya kiri private tekirina kwogerwako nga lwaki tekyogerwako bana bakola obutami ne babuteera ku gundi nga babututeerayo ku internet anti baseegu buseegu nga bo basigalawo nga boogera naye nze ayogeddeko akagambo obugambo ne mbaga nti kino na kino naye mundeke kati amaka gali gatya agange alhamdulillah gakyaliwo nnyo nze no interview nadde manyi wadde manye gatutte nedda omusajja wange namunyonyodde ne mugamba mukwano ekyamazima ebigambo byenjogera ku interview wa Zubeda saagala bikuyise bubi era n'abantu bo nsaba obaŋŋambire babere bakkakkamu ekisooka omulimu gwange ndisenga okitegeera ate nzijjamu akasente wadde ompa naye era ssente y'ekikazi tesingika kitegeera nti ojja kundekereza akameezi ewaka naye ate nze wembaamu n'etaano wano ginnyamba kukola ekirala kye nnandikoze so naŋŋamba it's okay naye bikkako ebigambo tobireeta nnyo kendezaamu mwayogeddemu ngaba so manyi otuula mukono mwami one mwogeramu bwe twenyiza tutwala ne twogera tolinayo bantu balala bagambako ogyeko omwami nde baŋŋamba kati bannyamba ki omanyi lwaki omwami wange muwanya ekitiibwa kwennyimiridde kwenneesigamye walega kati bwandekawo nsigazaani wano wennyini wayogera n'oga asajja bakkwana nali nkumye ennyamba kati y'omusajja kankubuulire nkugamba ebigambo bino sisobola kwagala musajja mala okugjako gwe nnina nkulaga emeseji zange bankwana buli lunaku okuva ewa nteeka wano tosobola kwagala musajja mulala wallahi sisobola sisobola oyo musajja ndeka kankubuulireko waliwo omuntu gw'ofuna ng'olaba bannange buli kimu kyonna ebituuka mu byensimbi ali bulungi emutuuka mu byaki byonna kati nga buli wolowoozaamu ogamba ati kati bwe mulekawo ddala kituufu ono anaabeera ng'oli waliwo department nga wallahi wotufuuka ku muntu nga department agitegeera olina kulemerawo Sumayya tunna mu kamera ogambe titosobola kwagala musajja yenna okuggyako omwami wo kati kankubulire Zubeda nga njogera nti nudde mu kamera nze Sumayya sisobola kwagala musajja yenna okuggyako omwami wange si bwe kiri ate lwaki ombuuza oba si bwe kiri sisobola omwami wange gwe njagala mwami kimutumireko nkutumiddeko nnyo haji wange ajani bajja mubba omuntu yenna avaayo mu lwatu n'ayatula ndeko omusajja wange bajja mubba nti bannange omwami wange guudi ekyo kyo sisobola
Lwaki tosobola kwogera bbaawo okuswaza? Sisobola kwogera bba wange sobola namwekubisa naye ekifaananyi. Lwaki? Tanswaza naye. Wamusanga aliko ababe? Omuntu abeera n'abakazi. Nze simugaana bba n'abakazi bayitawo. Bbaawo tomuganda kukwenda? Nze kasita siba naye kasitamba sibamanyi. Simugaana era sikiinaako buzibu newaba na 10. Kasita njagala nampa byenjagala. Ebirala siringiriza. Lwaki tosobola kwekubya naye ekifaananyi ng'ate bbaawo? Nanti mba saagala bwe nakyekuba nja kipostinga. Toyagala muposti? Sipostinga musajja, sipostinga baana, sipostinga maama wadde taata. Nze kati nze kabavumenze kati olaba right now abantu babadde mu comments za kalika sister kanka errand nga buli omu agamba ono si sister wa errand zana ono because bamanyi nti nina kabondi erioli yensonga lwaki bambi ne posti ze bazogeddeko nnyo nga ate bavumirayo nze batya nga banvuma ku interview gamba ku interview gye wakoze togamba ku interview yange ebigambo nabadde bikujja kati kyova olaba nze saagala gama muntu nti oyo muganda wange nti oyo gundi wange era n'okumanya nti ndi muganda n'okugamba nti muganda wange bakitegeerera mu Miss Uganda tewali yalitegedde nze saagala njagala nnyo kati yali atya Errands Runner gyali talina ttabu abantu yabeesonye niko kakazi kalala nnyo mu byekako era yangambye naye lwaki ebintu nze engeri gye nkolamu lwaki sijja okolamu ebyange ko nze nti tuli bantu banjawulo ensonga lwaki gwe oli muddugavu nze ndi mweru nawe wali muddugavu naye Shami Musaali nga ye bayirayo no natandise otunda ebizigo ebyaki ebyerusa ate no mbitunda layisi natandise ekizigo ate abantu be bankase nkitandike lwaki ati abantu bambumye nga nnyo nti ndi mweru ndi mulungi ati ne mmanya nti obweru bwe bulungi naye akambawo ekizigo katotandise obatabulira ekizigo olaba nobunakozi nnina olaba nnenako gwe tolina bunnako kati ngenda baguza akannaku ku mitwalo 5 gyokka gwe obyetabulira naye Sumayya ebizigo wabisomerawo bitabula ebizigo ebyo olabaye nze nga nze sijja balima nti nabisoma naye mbadde nnyo n'abantu bangi abasomye ebizigo nnyo kati nentandika okutandika okupiikinga knowledge ate we nazze muneeno ne batandika okuŋŋamba biki actually nga sinaana kugamba nti mbituna bo nga yebambuuza what do we use on your skin agwe ng'omuntu obeera ne skin ennungi kati ekizigo ate kyakuyamba nenyirira naye kati ki ekyakwetera okweyerusa bba wange baawo ki gwennina omusajja yagamba weeyeruse ayagala nnyo abakazi abeeru n'akujja mu kala era n'ebizigo yabingulira ebyokweyerusa ije era yaŋŋamba owulira nga ekizigo kikoye n'empiso tugenda tugikuba bw'ali kulekawo tasobola kundekawo gwe wasookerako tasobola kundekawo Sumayya weeyerusa ddi njagala kubala musajja kati gwe kyomanyi omusajja wange mmaze naye emyaka egisukka mu 5 kati ate gino emikolo gyojja okola emirala abaddengawo kati mukikola mutya egyo emikolo nga waali nze ne bba wange tuli bakyali mwekyawa n'ogenda n'okola omukolo tetwekyawa omusajja omulala mugambugambye katugjewo bino katugjewo bino byekyeki ebintu katooke tugjewo bino nkomewo n'ogenda n'okola omukolo n'ebifaananyi ne bifuluma n'oyita n'abantu ate ebifaananyi ani abiraba era ebifaananyi biba byange nzekka Sumayya nalinda byeko ku mukolo tolinayo kifaananyi kya musajja nga wange era ebifaananyi byonna byempostinga biba byange nga nze ali omukolo gwe wakola ojjukira ng'okyali muddugavu gwalina ono omusajja gw'ogamba kati nali muyina n'oddamu n'okola omukolo guno omusajja lw'atajja ng'era mulina zibeera bantu tubeera n'abasajja baffeeyo kati lindako sikitegeera bungi kuba kati ndabamu nga ngamba omusajja wange nti ngenda kufumbirwa naye nkomawo talina buzibu just aba amanyi ebyange nze ndi munnakatemba mbeera kati omugamba nti ebadde video shoot oluusi nsobola omugamba ngenze mu film kati abana abantu obagaana otya okukwata ebifaananyi nze tteeka kugamba buli azze ku mukolo toteekeddwa kwata kifaananyi essimu muziteekawa tebakwata omulembe gwa digito ku lw'obulungi obwange bawuliriza ate era mpita abantu abo ab'omunda batajja kukola kya busiru kati omukolo bwe guggwa
oddayo n'omutima gwe gumu ewa bbaawe nga nzirayo ewaka towuliramu nansonyi ate ezaaki gwe siwaddeeko kyogamba omusajja asobola okujja okukwanjula nga temulina kye mukoze abo bonna abasajja abakwanjudde tewali kye mwali mukoze wadde akatono okikola otya wadde nseka nti kati nze nagamba omuntu olunkwana nga nkugana tugende ewaka bwe tuva ewaka kitegeeza emikolo girina okugenda kukyalako wedde kwanjula mbaga tebankubanga ku mbaga bakoma kwanjula kitegeeza seegattangako na muntu mulala kati ono gwolina yakuwoowa n'akuwanjula n'akkuba embaga ono gwennina lwaki olimba Sumaye embaga yo yaliwo ate gwomugwa ngamba gwe kenyini ogambye bonna abasinga bakoma kwanjula nedda zende nga tonyogeza bintu bingi Sumaye agambye bonna abasinga bakoma kwanjula teri yali nedda ono namusiima busiimi ge mazima kyoba ogamba naye nga naye temuli bawoowe tetuli nze siri muwoowe kyova omumanyiira bwotyo eryo si jjogo tekuba kumanyiira musajja naye omusajja akimanyi mumwagala ate era mumwagala bayirayo nze ndi wadde oyenda wadde okola biki senda sobola oluzenga buli kimu naye nga ye waali ng'omusajja alina ku ssente talekekawo kitegeeza omwagala lwa ssente oluzirimu ggwako nedda sise anti mbadde nkyayongerayo omusajja alina ssente omusajja alabika obulungi omusajja alina leero ekawaze mukubira paasi byatuusewo si birungi ekyamazima yabadde agenda adde agenda naye katogezaako mungu yazizza bibye owumbawumba si kuwumbawumba naye simuyinaako buzibu era wagamba nti agenda ng'agenda si kulimba Shamimu nze bwenkunyola ne nkugaa Shamimu nakoze kino naye nsonyiwa nakikoze because of this oba nakikoze mbutamanyi n'otampuliriza it's okay genda waliwo ajja naye bw'anaagira ng'agenda n'omulanga ajja yensi mwetutambulira teweesibaako musajja nti olw'okubanga oba teweesibaako mukazi nze abantu bayira abajja bakazolinga ewange mbagamba we nti bw'owulira ng'olemereddwa tokaka kite kati n'oyo wawulira ng'alemereddwa interview zimususeeko kuba zo togenda lekeraawo zireeta bakira nti kati omanya ku kantu kwendya ku kantu kwotava weesiba ebirungi byofunye mu kantu totenda era wali wankola bubi nnyo singa wampita singa nakuyita dda nalinga bwe nkugaa Suma tukole ng'oli awo abantu mubeera eno ne mukuba ssente ne mubeera eno okimanyi nti wabeera wano mu kamera buli kimu kitambulangayo wakibala okimanyi nti nyinza ogula Sierova guno omwaka ogenda gula Sierova wano nakatuulawo lunaku naye muganda wange obulamu butambulanga bwe wabubala obulamu butambulanga we nabubala nze wano mpa abantu platform ate sikuba masimu nti mpaayo kino mba ku byange twekubira lwe tunafuna kantu si kyekyo kati omusajja akujja mu kantu omukyawa era nkusabidde ofune abalongo amiina amiina nja kubafuna obaagala mbaagala ojja bafuna njagala bafuna abalongo omusajja wange kati nsaba bambi taata wange omulungi onsikiriza akantu kano tukakolenga kubanga bannange nzikolaba naye omusaba mu mutima ki mutima mulungi bwagaana bwakugaana omusajja wangaana nangamba mutojja kwolwo lwenjemba kati sisobola butadda zendeka omusajja naye akwagala okola era oba tokola abakazi balinamu abasajja batwagala tuyinamu kasente oba toyina naye abatala banyo gyakukyongerako wali ogenda musaba sukaali omusabe sabbooni omusabe habaya omusabe kino kitegeera naye ebimu owewulawewulako obumu n'obwetuusaako omwana Sumayiya so ebyo musajja gumiikiriza n'ogenda n'ofumbira owalala nodda madde simanyi nti gyebalinze kujjako nga muyaayi musajja nga baba nebbuba muveeko yaŋŋanya okuddamu mwogerako wadde ekigambo olina omuwangayo ku ssente z'okuŋŋanyiza omwaka kuba oba omwogeddeko mu kantu weebityo webibeera
buli bw'omwogerako mu kantu era yebaye kunguminkiza naye atate by the way talina buzibu naye abamuweereza bividiyo mikwano gye vidiyo mba ndi awo nga bazimpereza oba mikwano gye babaani nze simanyi banoonya okwonoonera obufumbo n'amaka kyeka balina ye baagala awase naye kati oluddako ndowooza tujja kunyumya ku mukwano gwa Simaani bannazaala be tulabe kati nze sibankona nnazaala otya simulaba siina otya nsanga baafa bayirabe sibankona nnazaala simulabangako ate balamu bo siina bamulamu sajange baba bamuzaala omu mmanyi lwaki sikuwa budde kundaga bamulamu bwange lwaki sibaagala sibaagala baganda babbaawo sibaagala lwaki be basinga okutulemesa obufumbo si bonna teri mulamu mulungi kino nkyogera n'obukakafu teri mulamu mulungi obukakafu mbujja kunze kubanga nange ndi mulamu w'abantu naye oli mubi sibaagala lwaki sibaagala just mbeera sibaagala baganda bwe bawasiza oba tobaagala saagala baganda bakazi b'abaganda bange sibaagala just siba na nsonga naye just mba ndaba nga kati oluusi nga ntunulamu muganda naye nga ndaba muto esibye ku mukazi atategeerekeka kale njagala nnyo sibaagala sijja kuwa nsonga nti eno kuba nze njagala nnyo muganda nga funa mukazi nga mulungi nnyo nga mweru nnyo nga muwanvu ng'alina amafiga ng'alina empisa kati ng'alina ebintu bingi nnyo ebirungi ovu kisigenda mufuna tosobola sanga mukazi kati bwoba togenda mufuna lwaki oba owalana gwe babaleese ng'atokkiriza kyova olaba sibaagala kubanga sirina ssuubi tinsobola okufunayo mulamu wange ali completed naawe era tebakwagala balamu kati ovula sibaagala era saagala bamanya sibabuuza sibeera naawe nenga nti mulamu wange gundi mulamu nekyo kibi olina kyeweeteekamu ekitali kirungi kati nze nina abantu besaaga nze saagala balamu bange bayirawo sibaagala kale ate bo bwogendayo nga balungi bamulamu kati mulamu ayinza atya okuba omulungi gyendi no nga bakwagadde bo ne bakwagala tebasobola kunjagala bansuutasuuta ako akasooka baba tebanjagala teri mulamu wa muntu akwagala wowe oyagala okakasa nti mulamu wo takwagala zaala omwana ebbali omugambe nti omwana ono si wa muganda wo naye nkoze ntya mulamu nsaba buyambi bwe wojja okutegeera nti mulamu wo takwagala nekyo kiri obvious ate obeera otya kati nze wemba nkwagala noŋŋamba nti omwana si wa muganda wo nsigala nkukwekera ekyama kyo teri mulamu asobola kukuumira kyama kale ne bwogenda n'oyendako ati naye kati ate alumwa lwa muganda wo ono kitegeerekeka nze ndeka saagala bantu saagala era balamu bange kale simanyi naye siina nsonga lwaki sibaagala just tewabasiima just omutima gwange tegwagala bamulamu ate nazaala osinga omusanga waali nga mulamu era saali mwagadde just sibaagala si nti abange bokka nti oba bba wange alina baganda be wabula ekitonde ekiyitibwa nti mulamu kabe muganda wange mumaama omulala mukyala we era naye mba muyita mulamu si bwe kiri abo bonna saagala kasita ekigambo kiba nti mulamu ne banazaala sibaagala nze nanazaala gwe mmanyi ali eyo abonyabonyeza omwana w'abandi yafumbira omusajja naye ye mwenyini yeerogera omwana we omwana we mbw aleke kukuwa mukyalo ono ssente omwana we abo bizinesi ne ziggwawo kati nze oyo nazaala mba mwagazaaki nange ninayo nazaala gwe mmanyi yaloga mutabani we n'abeera ng'abeera ku mwenge ng'agamba ati ssente ze banaanywamu omwana wange kati nno n'oli kati omuvuka n'abeera wali awalinga mawuba ate nno nazaala yamala n'afa oli akya n'ayonona obufumbo bwa mutabani we oli ekyalo kyonna kimusabirira afe naye tafa mukadde naye tafa mulogo ku kyalo buli omu amutya naye tasobola kufa akyali naye waliyo bannazaala abalungi simulabangako nze simulabangako nazaala omulungi kale nze lwakuba nze bba wange bambi nasanga maama we byafa kyakuyisa kitya
Mungu amusonyiwe ebyamusobako bambi. Tekyampisa bulungi nti yafa. Naye olw'okuba mu mutima gwange sibaagala. Sibeerawo ne ngamba lwaki saamulabako. Tomisinga noga singa nazaala wange waali abaana ne batwalayoko. Sikiina. Tekijja ne bw'okikaka. Sikampulira nga sikyagala. Ate bano maama b'abato baani abo? Sikiriza na Basembe. Nze bayira benzi sigika babeere bafunye emikolo bafiiriddwe babiki sigenda. Nze nayagala musajja. Togenda ku mikolo gya busajja baawo? Yiyi lwaki? Sigendayo. Kyo kibi? Nga nnonayo ki? Bange ye. Kumuwerekera? Muwerekera ku ki? Mwana muto. Olina okugendayo n'olaba bbaawo abantu be. Mbalabeko ki? Nze nedda nze sigendayo. Bannange, Sumaiya, omuntu abula wakuwolereza. Kyekituufu. Kati neera bagenda kunvuma. Banayeza abantu ba TikTok Sumaiya baaki. Naye bwe babeera banvuma gwe oyogera bikyamu. Banseka. Obeera oseka bulola messages. Mazima gali nfuula wa ddembe. Ekituufu sirumwangako nga bakuvuma. Banseka nga bwe ŋŋamba bavumye ono leero. Bannange abaana banvumye. Abaana banvuma. Sisobola kulimba ndimba nkuwaliddeko. Kirungi ebigambo sinze mba mbikuwadde. Kati nalabye gundi ng'atudde mu kantu. Jasima neeraliikirira. Gwe. Ogundi no lugambo bwe dalwansubye. Ono omusajja omugagga ennyo abadde yeeyisa mbu omusajja omukazi baayawukanye. Ani? Tomutegedde n'omugagga. Ani? Tomumanyi omusajja abadde asinga oyiwayiwa ssente mu bivulu. Ekikolo nina akantu kano kali kundoopa. Omumanyi. Ate tibakyaliwo. N'omuyimbi? Baavuddewo dda. Omuyimbi yagenze? Dda. Tebabadde bampeta? Layire wala ebyo si bampeta? Si bampeta maama love badde just erimu air. Kati amulese atyo omwana abandi. Omwana abadde alina ke yeekolerayo okwo ezo ssente zonna zadde bayiwayo. Abadde talina naye mbu omuwala ayinamu amaanyi ge ag'enjawulo. Mbu naye abadde ateekateeka kukola gundi kugira kubeera nga ateekawo naye ekiggwa kati kirabika kyakolako. So byebyo ebiriwo. Wabula bannange. Eno ensi gye tulimu bw'obeera n'omusajja mwagale mwaka kaseera mubbeko buli kyalina mwaka kaseera because essaawa yonna omusajja agenda. Okitegedde? Nanakuwadde. Namunakuwaliddewa? Wallahi namunakuwalidde kumbadde muyiwulirako essanyu. Nange bambi mbadde nganda babambi ekyana mashallah. Nganda basente weziri. Kati oba munoonya mpeeyo sinaba mukubirako. Mugamba ajja tuweeyo akantu. Naye yali badde akuwaayo akantu. Yadde akatuwe wano. Nga naffe nangana gwendi. Ina mukubirako. Mukubireko mugamba ajja tunyumiza embeera eri etya. Ina mukubirako. Naye akyakukuta tanayagala tubitegeere. Gwe abitegedde n'obireeterawo. Toyina budde butereka bya mikwano gyo. Asima nkwagadde kubanga nakatujja katambuza. Bw'onobeera tokuuma byama. Nze n'abandi okumpi kati ky'omanya nze. Nze sitereka kyama. Ate sigeya. Wenkitegeredde wenkyogerera. Ate wempulirira nti njagala kugamba onyiziza nti Zubeda onkoze kino. Awo wennyini ate era nenkivaako. Sikuuma busungu ku mutima. Kati kyali wagenda mukubirako mugambe. Mukubireko ffe omugambe. Ne Zubeda tulina program gye tukola tubadde twagala. Ojja otuyisizeemu otunnyonnyola embeera eri eti eyo. Atunnyonnyoleko n'embeera y'okuba mu ssente. Embeera mu ssente. Abadde mu ssente. Ate mbukati omugagga ssente aziyina nnyo. Ate n'agenda ku mumbeera ng'omusajja ssente ayina nnyingi. Teyategedde. Yapakusa yapakuse n'agenda. Omugagga yayingizaawo emmotoka. Endala. Kati gula kitoddayo. Sisobola. Oli mukwano gwange sisobola.
ate manyi nakyo kati wakivaako ssente ekiri nti ssente sobola kwagala bba wa mukwano gwange naye mbwate mbu omusajja ate yayagadde bba wa mukwano gwe mbu yagadde bba wa mukwano gwe kati nkale nganzi nti nayagala nze yayagadde mukwano gwa mukyala we ebyo bya bulijjo omukazi addeyo nze nange nadde ngamba yadde njagala kukubirawo kusimu nga muganda wange addeyo omusajja omugagga omuleka nakola buli kimu kasita abakuwa buli kimu omwana badde asiba enviri za miliyoni 4 ku mutwe miliyoni 4 driver abadde bamuwa miliyoni omwezi miliyoni 7 okukola ki okumuvugako ayina kyeyakozeeyo yonna kyeyekoleddeyo ebyo byonna tubiwulira naye yavuddeyo nakaki mbw abadde azimbyeyo obuyumba bw'abapangisa azimbyeyo ennyumba z'abapangisa abaana babadde basomera mu masomero ga bbeeyi babadde booyo bamusanga n'abaana be addi yabateeka mu masomero ga bbeeyi emmotoka abadde abaana abakoze atya amasomero era bajja vaayo bayinza ovaayo oba bayinza okukola ki so embeera bwetyo bweyimiridde tujja kumala tumubagambe munnaffe oyo munnaffe ajja kujja agenda mukubirako alweyogerere olugambo alutuwe ne tumugambe taluwa abalala aluleete tulwambululire wano obudde tonalufuna obudde sinnabadde walumpadde gotera okungeeyeza abantu okuva okwosa ejjondu yina luntagaza oneerabidde nja anko lukuwa okuva okwosa ejjondu yina ate no mbukati bagenze mu wiiki nga 2 nga tebakyali bonna abo bajja kuddingana tebasobola anti engeri oli gye yagenze n'ayagala ate oli tekikyasoboka omuwala anyiga bubi omuwala mumanyi anyiga bubi nnyo bw'agamba nti kino sijja kikola aba tajja kikola ate omuwala ye yakyaye ayajjukira ffe abakazi bwe tukyawa tuba tukooye omusajja si ye yakyaye omukazi yagambye ntadde sibidya naye sinamanya nsonga lwaki yakitadde kuba bino ebyokugamba mbuno ayagadde oli omuwala nze sigirabanga nsonga nga waliwo ensonga enkulu ze tutanaba kutegeera abadde yakoowa dda teyanoba leero manga abakazi tebanoberawo tugenda zitegeera kati nze wendiba wakunoba nja kumala emyezi nga 8 nga neteekateeka gwe bakuba emiggo buli ssaawa nensiga anti nkyeteekateeka okimanyi ekyo smart alina byeteekateeka byonna byabagamba abalimba ekyo njaga kibagamba nze mumanyi kuva ku ntobo ya mutima gwange asiiba ku miggo nga kyebamugaana kyakola kyebamugaana leero akikola enkya oyo yesimayo wange gwe mumanyi kati omanyi n'okujja wano kwaŋŋaanyiddwa naye nakati ndi wano ntudde nze nkumanyi nange manyi lwaki nze ndi mugezi ntegeera era njagala nsisinkanyeko abantu abo wendi basisinkana bad black njagala nsisinkanyeko abakyala aba bad black nani Amelia ki nambala akuba ssente mbu mbadde sikimanyi mbadde manyi bad black manyi ayina ssente Amelia nze manyi ayina gundi manyi ayina kampani etwala abaana ebweru ate ebyo bibi byakola abantu abatwala abaana ebweru bannaye mbadde nerabidde okugamba luno olubadde lundesa abakyala ba India munveeko mundeke kuba nja kujja wano ewa Zubeda mbaabye mwenna mulekerawo okunjogerako abakyala ba India kyeki ensi bagiyita India ngimanyi bandiko batya bannemeddeko batya naye bwe munaaba temundese ngenda kubakolako bakulemeddeko batya kati oluddako ndowooza jangu oluddako abakyala ba India bemba temunvuddeeko ngenda kubatandika mbameshoninga amannya gammwe ate we njogera gali agammwe agaddala ayina okuliko alina erinnya lyo ibamuyitwani Zubeda bambi ngenda kunyuma lwaki abantu balina empisa embi naye njalukuwa kale katuberekereze bannange
musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.